ye muyimbi yekayike yakasooka mu Uganda yabadde ne keeki 28 ku show ku birthday. Kwefulukuta ekitone nnyo bw'aba ali mu myaka ekitone nnyo ali myaka 5 kuba kwefulukuta yawandikirako badokita bosa omuzanyi gundi nga bali mu omuzanyi ogwo baguyita bibaawo baguyitanga batya. That's life matu. Kwefulukuta yabeerako ku TV gye bayita TV Africa. Okay. Basewo ne banya omugamba mutya Esimebo MC Prince Ivo kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Chance Ivan Kachumba ali mu Nabutambala ntudde wano muzo mugulane omukulu kati gwe niro Bobby Brown. Lionel yompita naye nga nze Bobby Brown. Manyi gambuzaabuza kiringa Madwat ne Kikono alwawo gategeera. Maulana ne Rain. Gabuzaabuza. Ate kati twafuka ba Luganda aliyo bompise lyonna mbanzikiriza mbasobola ate bwe gamba tisinze niro kiba kigenda kuluma naye kati bongamba nti niro ngamba wangi mugamba wange Bobby era ne niro waliwo abamuyita Bobby Brown. Okimanyi osobola okutwala sente za munno tekisoboka ate oliwaga sente zigwe niro kati oli bwakuyita niro naga ezoono anti era bwasanga niro amubuuza niro nakuwa sente kitegeeza niro ajja kutegeera nti baziwa Bobby. Okay. Omusajja wa Gaggamero gwendi naye waneno kyesimanyi oba Lasta biri bitya Lasta natuwagira ku kivulu. Lasta ali busy nnyo alina project zalimu ekyobumanyi ali busy sezirina kwogerwa ku ntawula nsonga yazize nedda seba alina okujja obbawagira ajja tuwagira naye okujja tajja kujja naye nga alina bajja osindika abagaggamero. Temwafuna mubutakanya mutandise okukozesa eddoboozi lye. Bayitawo ekintu ekyo kira kyekyenfudde okuba owakabi mu ggwanga muno. Kozesa ddoboozi lye. Ate yaba musanyufu nnyo lwa nsonga nze nzekka kirina mu bakomediani b'e Uganda. Teri muntu asobola kwogeza Bebe Cool nga Bobby Brown. Abamu banyiiga waliwo yali ayogeza Pastor Bujingo. Ate era nange era Bujingo mwogeza. N'amere empanama. Ante era nange Bujingo mwoge kisinziira ddoboozi lyo likozesezza otya. Kuba kati Kachumba ali bwoba nkwogeza nina kwogera nga nsinziira Kachumba ali byakola nembikyusaamu katono wabula ate si kwogera ng'ate nzivoola. Oli yali avoola kati ate oli yali ayogera voola kati kyovola ate nze Bujingo mwogeza kusinziira ku byayogera nembyongeramu kakomiki naye nga ate nsinziira ku byayogera kati nga bawulira simanya neetagayo kasente simanya Pentagon ya nnyoko ebyo biba bimpa mileage. Takuyitangako nagamba lwaki okoze ebintu bino. Bujingo gamazima semusinkanangako naye nga ate mukyala we mukwano gwange kuba ye mukyala we twogera era nali musinkanyeko. Agenda tuwagira Mamizu. You can pass here. Mamizu ye Makula. Agenda tuwagira ku show manyika tutandise show. Basewo ne banyawo omusajja alina show oba balina show. Mbadde sinayogerako na Makula. Naye nga natandika okwogera nabo. Either nyinza ogendayo ku Salt. Naye ndabo bagyali. Nenjogera naye. Yeno show esookedde ddala mu bulamu bwammwe. Show kade ne sheringa yakusatu. Okay, basebo ne banyabo awo tuba tusimbudde omusajja wa Fangon ne gwendi naye comedian w'amaanyi nnyo mu ggwanga ate musajja bwe twogera ku nsonga z'abakyala musajja w'amaanyi nnyo. Atugenda tutandikira sooka yonjulira abantu n'ekyoyogera abakyala tutandike ku nsonga ya Kwefu tugenda tutandikira tweyongereyo mpaka gye tunaggwera. Amanyi n'eddoboozi nze Bobby Brown comedian asinga okwogeza Bebe Cool ne Bujingo Uganda oba Bobby Brown and Niro Fangon Soldier Gaggamero Silent Majority Soldier. Yaman ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano ndowooza maybe kati ye wiiki ejja twogera kati mu wiiki ejja ku Lwomukaaga Bobby and Niro balina concert ku Ole Farm e Nansana. Best of Bobby and Niro comedians bangi bonna ab'e Uganda bonna muggyeko Kerekere ne Kapale
abatali mu ggwanga ne buli comedian ali mu ggwanga agenda beerayo abayimbi bakulembeddwa Pasa Wilson Bugembe Choseni Becky Dax Cartel Daddy Andre Giovanni Luzinda Enwe Mwanje banji batumbetu bagenda baayo ate owulidde all the comedians abangamba mulina obutakkanya ne Sunny Case ani yabigamba bangamba mulina obutakkanya temweyagala duweti yammwe yeyagala nnyo neya Tumbeeto ne Sunny Case ne Chukamba ani yabigamba mubalabanga abatali ba comedian anti ati Bobby Brown tetulina bulabe ku bantu tetulina mpaana eri comedian n'omu mwogera nabo gwe nkugambye Bobby Brown and Niro yefe ba comedian abagala buli comedian we Uganda Sunny Case nga mukubire essimu obudde buno mukubire essimu mubuuze anaabayo ku show Bobby Brown ne Niro bakyali bamwe munaabawolekako ku show yaabwe temwalabika anti twaliwo nange kamukubire wano eno mukubire essimu wane mukalango mwebali gwe mugambe ndabye akalango wano nga babalanga munaabeerayo ku show y'abasajja nga 11 ogwokutaano simu togirina nagirina osaba nemejjiraba naye ino girina singa kyensaba fe tulina mpalana ino girina kamubuuze ajja bagamba ne ku show yaffe gwe wabalabyeko kanze akimukole ate kuyaba Tumbeetu mwaliyo anti fe yabo tetwali embalala kamubuuze ate mwenna muli ba Fangon soja neŋŋamba Sunny Case Uganda kyekiriwo ogamba ota sebo kolefite kamaji owa ndaba akalango wane eno nti mugenda beera ku show ya basajja bange bane eno Bobby Brown and Niro kituufu olabaje tindaba akalango nga mugenda beera ku show ya Bobby Brown and Niro kituufu ombuuza osinziddewo sinzidde makindi essebo kuki ku paka lasti oli mu interview siri mu interview kalanga ondabyewa akalanga nti show yabwe egenda obeerayo nga 11 kole faamu nkyeri naye ondabyeko mukalanga yakalanga ompuliriki waliwo gundi post ezitambula ezino ez'abantu sekinoomu nga kwoli kwe muli gwe ne Chukamba pasita ya sekinoomu oba pasita ya wonna gundi posta yonna kwemuli then ne ku show ya kinoomu ebeera bulungi so ezegeza ne mukalango mwennyini mwoli kwe tuli mu kifaananyi oba mumanya ne mukalango kwennyini mwoli kubuuziza osozeewo kumbuuzi mwoli mumanya ssebo kisekyo ogenda baayo azin njabeerayo ojja baayo nze banankubira njabbaayo be banakkubira naye ng'oyogera nga atalina maanyi ndi waka ekitegeeza tebannaba kutuukirira mu buntu ivani twogeramu ng'abasajja bantuukirira era ngenda kukola wendi kukigambibwa nti mubadde n'obutakkaanya bwaweddewo bwaki mulina obutakkaanya era ne ku show yammwe tebajja zokuba n'obutakkaanya nze sibumanyi ne baba bagambye nawuza butuufu wabumanyi webuli kale muganda wange kyembadde njagala kumanya oba munaabaayo naye nkitegedde ssebo nti ogenda baayo zendi bankubira ne bantimba gyendinda beera okay kitegeeza obutakkaanya bwaggwawo gwe bwali olina butakkaanya ki bangamba mwalina nti mmwe nga mubatwala nga bakompitita bammwe muki mu komedi wangi terufaanaganya bye mukola
Kale, tweyanzege oli Kachumbali live bantu bakitegedde togenda baayo. Kamiliyoni ali ebisibayimbi. Sani Keys. Nkubuuza. Tweyanzizza katweyongereyo. Okay. Andozo wakasitere tulina bufe bulabe ku muntu. Abadde babibungeesa ndowooza kati bategedde ekituufu. Abantu balina ebigambo alina mwe bannamawulire ne mubyongeramu supu. Nedda bantu era nze nkolera bantu. Ba comedian tulina mpalana nga bayimbi nti omuyimbi tayagala gundi. Buli comedian tweyagala tulinga ba Luganda. Madwata Ndikiko, Bobi Brown Niro, Mawulana wawulyako ku lutalo lwa Kapale ne Mariachi. Ngolaba Mariachi amuddiza. Kwaye nga ye Mariachi omuntu yali talina buzibu Kapale. Naye ati Kapale yaleetanga obuzibu ku Mariachi. Bwavangawo. Bali bamanyi ebyabo. Tegeeza mmwe temulina lutalo n'abantu. Teri comedian alina mpalana ku comedian munne. Abatagenda babeererawo bagenda kikola ku lwabo. Teri comedian atagenda kujja. Buli comedian jali natali ku posta agenda baayo lwa nsonga. Ba comedian bonna bali one love. Kati waliwo abaana betutati nga babuweereza n'obulanga. Waliwo abaana bali mukono. Power and JD they are comedians batawani ba Madwata Ndikiko. Ni lwaki mugira nnyo diwo. Anti duos ezisinga okutambula. N'abashamya and shower. It's okay. Duos ezisinga okutambula. Yeah. Kale. Fangon soja gwendi naye anange. Tuli wano omukyala ayitawo naye bannaye omukyala anyirira. Tuli ku Skypins Tours and Travel gwe nayagala okugenda ebweru Canada ne mu nsi endala oba oyagala kulambulako osobola okujja wano bali Ntinda kwa Lunamolo kifo kirabika bulungi nnyo office gaggadde mugagga sinnamulaba nengenda mulaba kakati tutandikire ku nsonga ya Dr. Kwefu ki ekibavumya Dr. Kwefu abaana ba Fangon. Dr. Kwefu kulali bamuvuma naye bamubuulira kyalina okukola ne waalina okugwa. Omanyi abantu abasinga olaba nga abantu bakulu naye nga tebalina magezi. Nedda. No nga waliwo ebintu ebimu bye baabuuka. Obanga either banoonya sympathy mu bantu obanga either alina kyayagala okuyisaawo. Kati Kwefulukuta ye nga ye ku sayidi ye alina omuntu gw'alaba nga Katonda mu bulamu bwe. Aye n'atamanya nti ate ayonoona obulamu bwe. Yaani oyo? Nze simumanyi gwe kitwala nti alina gw'atwala nga owakabi mu bulamu bwe. Wakati oyinza keera ku makya n'ogenda ku interview ne bakubuuza weekend yagenze etya. Aye n'owalampa n'ogamba mbu ate simanya waliwo abakoze birthday ne zigaana, simanya ate waliwo shemu yabadde buli wamu. That is nonsense. Kyabadde ekivuvu yayogedde si kituufu. No, oyogera ku kivvulu ekyakyaliwo nga ye. Ti Bobi Brown ne Niro bakoze ekivvulu mu butuufu kyabisse social media yonna. Oli bwakubuuza kuba tebamubuuza namubuuza nti ate interview yenyini ate birthday yenyini yakyerete. Anti yabadde akompeyalinga ebyasinze trending. Lwaki oyogera ku kintu ekitakwatako? Bw'oba osaze okwogera ku kikwatako kyogere. Munnamawulire alina okukola general analysis. Nze tegere nti mu weekend mwabadde mu anti baba munnamawulire si wa byabufuzi. Gwe munnamawulire olina kubeera neutral. Ate yabadde neutral. Yabadde musiru. Yabadde neutral. Yayogedde ye nga yekintu ekitakwata. No. Omusajja yakompeyalinze ebintu byonna ebyabadde. Awuliriza. Ekya birthday n'ekya show. Kiri ekya birthday yakyogeza bukyayi. Ekya show n'akyogeza bwagazi. That is stupid politics. Ali mu Dr. Kwefu. Omusajja yagaye batambuza bafidde naye neegaana nga kituufu temwagitambuza. Yaganye. Yaganye. Ye yagambye ku yaganye gwe yaganye. Ngamba Dr. Kwefu yayogedde. Ne ku for you page teyabaddeko. Kati ku for you page. Kyogamba Kwefu yalina tugana tugiteekeyo. Buli omu alina wayinza okubira. Baba kyali wakubira ku for you page. Nga TikTok yekubye hit e Uganda ne mu nsi endala. Omusajja ye muyimbi kyogamba ku birthday ye nga 10 izadde nga 14 nga 24 yekayeka ye muyimbi yabadde ne birthday ne Rema yabadde ne birthday Muhozi yabaddeko bowe bale nnyo ne mutabani w'omukulembeze yabadde ne birthday ku olwo lunaku ne lwaki ye yasinze anti yono bagitambuza we bale nnyo. Ye muyimbi yekayeke yakasooka mu Uganda yabadde ne keeki 28 ku show ku birthday.
ye muyimbi yekka ati nkugamba genda maaso Aleese Skin yabadde ne keeki 28 nga talina 11 kyataddemu Aleese Skin okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 n'okutandika ng'ennaku z'omwezi 19 buli kanaku abadde asala keeki ng'oggyeko zino ezabadde 28 ku that day buli nnaku abadde asala keeki empaka nga 24 buli omu nga mutwalira keeki ye muyimbi yekka eyaweereddwa ebirabo abayimbi batabwewangako ku birthday zaabwe ya so kati ne tulina gwe baawe emmotoka ku birthday ani kamilio bagimuwa ku birthday otegera bulungi era yali ya birthday pata yaliwa no si awo ndio okuwa tekyetaagisa pati ogenda kunnumya omutwe bulamu nkolera abantu nze Aleese Skin ne bamuwadde emmotoka emmotoka ki gwe kyomanyi bamuwadde emmotoka ani yagimuwadde era girinde ku TikTok bamuwadde emmotoka bamuyita Bobo mugagga Bobo ali awo Emmengo batunda amamotoka balina gundi eri awo bondi etunda amamotoka ate mpya batunda motoka nkadde bamuyita mugagga Bobo era agenda muwa emmotoka ye maybe ndowooza next week oba this week Aleese Skin njagala mbeero nga bagikwasa emmotoka ngirabeko anti olina kujja kubeerawo lwa nsonga mu bannamawulire mwokya ate nga lwaki sibeerawo ate kati tugenda kutandika okusosola bannamawulire abalina okujjako Aleese Skin interview kuba kati mutandise nga basooka bawampapula kati mmwe bannamawulire mwagala kuba Alien lwa nsonga alina gwe yakuba n'amuvunza ani gwe yakuba wali Aleese Skin seba alina amasannyalaze gava Jinja galiwa Aleese Skin alina amasannyalaze gali volts oba 8 oba 10 gava Jinja direct mpaka ku ye kati mmwe mulina sola ompadde obuzibu mu kaseera kano aka interview kubanga ondeetera okunteeka mu position ng'ate saagala kuva mu position alina amasannyalaze gava direct Jinja ne gajja gali mu volts yakubaani tegali mu firi yakuba munnamawulire ki talina munnamawulire gwe yakuba naye yalina gwe yakuba eyali yefudde ekyera ku social media ani oyo simumanyi linnya lye naye gwe kyoba omanyi yamukuba mumanyi face ng'ayogera biki eyo sigendayo gwe kyoba omanyi Alien alina gwe yali musubscribe sigenda gwe kyoba omanya Alien kati ye leader of TikTok ye leader of Facebook ye leader of Twitter Instagram nedda bikyuseemu gamba kyobola bankugambye kyobola bankugambye mu bannamawulire tugenda balondamu kati okiwakanya kati owakanya kyaki gwekimanyi kati nze nkugamba ngendera ku facts anti facts zisigaze gwe nga gwe kati genda obudde buno oyina simu kuliko digundi si byagenda kebeera na byakugiraagira nkugambye ye lead of everything anti kati mu buzibu kati gwoteekamu feeling kati ate nze nkolera abantu anti wemba nteekamu feeling bawulidde envumaani anti osobola limba abantu abakulaba tino ye lead of Facebook TikTok simanya Twitter gwokimanyi nti Alien ku TikTok tasobya genda kati ku X asobya ne ku Facebook kati TikTok ekitebe kya TikTok kiri ku Fangon ani yakiteekayo nkugambye kijje kunza olwaleero buli kimu anti sigenda kikuja ne bwokwata video esaawa zino nogipostinga ku TikTok okutandika okufuna ba following simanya likes sima biki emala kwekuba ku kitebe ne bajekkaanya bwe bateri uliriza nkugamba bwe bateri mitendera gyayo ne bagireka nebeerawo nebonaga nti ekino nakirese nekifollowing abonaga nti omwana namuvaako kyobulaba nti ofunayo bugundi 203 neera Fangon Forest begamba nti video eri kiriya bane TikTok yange ekubye kati ndi mitwalo video yange ekubye kitegeeza Fangon Forest nga ekitebe kya TikTok wekiri bagikona mu stamp nina bemanya abasiba ku gundi ku Fangon awo naye nga bakyekulula ku TikTok anti uliriza njagala nkugamba ekintu kino nti omuntu asobola okubeera ng'agaba obugagga naye ng'ate mwanvu kati mugaba ba following ate mwe temulina n'ekirala nti
nsobola okubeera ewaka nga ngula ennyama buli lunaku naye nga tesigirya. Okutuuka Dr. Kwefu okumugamba nti nno yasiyaga embizzi kyabadde kyetaagisa bayoko so-called Fangon mother. Anti buli muntu alina obusungu bwe kyovula nti nze simuvumye wabula mumubuulirire buulirizi nga mukama wange nga mukulu wange kubanze yali ankozesezzaako ate era nemutuuka omuteekako amatu ne gabanga embalaza. buli omu alina endowooza omusajja omukulu mu industry anti wuliriza ozze mu industry nga Dr. Kwefu mwali gwe wali olabeeko nga John Sseggwa bamuteekako amatu g'embizi oba Abe Mukiibi oba Benon Kibuuka oba Mulangira Ndawusi kyogamba bosi bakulu mu kati media. omuntu taabe na opinion Omuntu kyakola kisinzira ku kitiibwa kye weewadde. Nkuwa ekitiibwa lwa nsonga tokola biri nonsense. Lwaki temukkiriziganya na ndowooza za muntu nti omuntu tuyinza okukkaanya ku butakkaanya tinno wadde sikkaanyiza naye naye kamuwa ekitiibwa kye n'endowooza ye bw'atyo bw'alaba ebintu. Bwe yabadde avoola aliyeni yamuwadde ekitiibwa. Teyamuvudde yabadde awa geno view ye okusinziira bwe yalabye ebintu. Neyamugambye nti asiyaga embizi yawadde geno view ye. Okkiririza mu kuvuma. Sikiriza mu kuvuma naye buli muntu alina obusungu bwe ate buli muntu alina endowooza ye. Goloza lwaki simuvumye? Kyogera sobola muvuma. Anti naye ze muwe ekitiibwa. Tolowooza nti nno bwe mubeera mu Fangon mulimu abantu nga mmwe mulina okubuulirira bali abantu abalala. Anti ne bw'obuulirira omuntu kiringa bw'onaagamba nti ne bw'onaabulira kati nze abaana abange nina abaana bawala. Naye buli kanaku mbabuulire ekintu ky'omulenzi nti maliriza osoma tamu ejjatooka. Era kyobola nti nze buli kimu ekyange buli kimu nkiwa abaana bange abawala. Saagala gojja omulimi na buchipusi na masimu na biki na biki. Buli kimu nkibawa. Time werutuuka alibera mu bulamu bwe. Kayina ffe tubabuulirira oba alina abuulirira abantu be oba nga Bajuliyo waliyo manager omulala bababuulirira. Chosen gyali abuulirira abantu. Naye buli muntu alina endowooza ye. Nsobola okubuulira essaawa zino naye kyogenze nakyo kyenkubidde ne kikoma wano then n'ogenda n'endowooza yo opinion yo. Mulowooza ekyokunafuya abantu abeera boogedde ebituufu naye nga tebiri ku sayidi yammwe kinaabakolera? Okunafuya ani? Munafuyiza abantu bonna ng'ayogedde ku ani? Mulowooza nti nno Kasaba nga ayogedde naye ng'ekintu tekirimmwe mu ndowooza yammwe nga bwe mukyagala kiwulira. Ate kati kakyumbaali buli kintu kirina time. Bwe banga yene time erwe ya alien mugimulekere. Era bwe banga yene time erwe y'abafans be okuba nti balumwa ng'omwogeddeko mulekere. Time ejja tuuka nga taliiwo nga temukyasobola bakyasobola bafuma temukyasobola mwogerako. Abaana ba Fangon basuubira nti waliwo akaseera nga lyentaliiko. Buli kintu kirina time bro. Nga muli batono mmwe abakirowooza nga muli mu Fangon. No, anti buli muntu oba tolina ndowooza eyo togenda bawa akabi. Omanyi lwaki? Bobi Brown nino tulina endowooza egamba nti one day one time tugenda kukya ku makya nga tulina ekira kye tukola. Kuba nze nali dansa. Musobola ova mu comedy ne mukola ekirala. Nkubuulidde nali dansa. Nali wa karaoke mu 2006 2007 2008 2010 2012 nenkwata microphone ne tukuba hiti mu 2015 kati ndi comedian kati simanyi kyala kyengenda kuzzaako mu myaka ejijja bw'aba bampadde obulamu kati buli kintu kigani tekirina time. Kati obudde buno abaana abavuma abantu time eyo bwerituuka nga gwe yavuma waali naye nga eyamuleetera okumuvuma nga takyaliwo bo bakirowooza. Andi kyenjagala babeere understanding nti omuntu waba akuvuma kiteeke mu ndowooza nti oyo yanvuma alina obudde bwagenda okutuuka ekiseera nga takyanvuma. Osegedde? Waliwo abaana ababeeranga ku social media nga bavuma buli kiramu ng'oyogedde ku muntu waabwe naye kati essaawa tebakyasobola kuvuma lwa nsonga amasannyalaze gaagira ne bagula sola kati sola tekasuka baana ki sijja genda nnyo in details naye bw'oba olina amagezi tegeera. Baagula sola amasannyalaze gaavaako ogundi yakuba ewaabwe transformer ne bagula sola ate sola tekasuka seba amasannyalaze bagalina nga bababise birthday yamwe bagibisse
beba trendings ate abo nze sibamanyi sibenjogerako oyogera ku baliwa nze nina abalala benjogerako abali batagambwako ku kitimba ffenna tubamanyi baali bafuutu soja era bakyalina amaanyi kuba babise sirumba byabufuzi kuba nze siri munna byabufuzi kale tiimu aba firebase tukyetire mu music sirumba aba firebase nze ndi wa Gagamero na Saire Nagundi na Fangon Forest anti kati firebase sigirumba no my brother tonteka mu bintu bye sirimu ndinno bakakanyiza Fangoni yammwe no baba bakakanyiza it's up bebamanyi bizibu byabwe kati baliwo abo baddoyogerako nze nina benjogerako abange bemmanyi ate bagamba abantu kwa abantu bajja kuteekawo sirumba muntu bateekawo bateekewo minds zaabwe firebase kyali y'amaanyi y'amaanyi ate ani aganyi Gagamero yesinga nekuddako Fangon Forest nedda ati y'amaanyi bagagameri ninga tetukyabalaba bebekulu tomumanyi ngamba bagundi bafutu soja bagagamero tetukyabalaba Gagamero yalina futu soldiers yalina baki yalina bafutu soldiers abo abeyita bagagameri Gagamero yalina futu soldiers yalina bagagameri yani baliwa abo abate babayambalanga t-shirt 100% bebekulu nange njirina tetukyabalaba naye ati nange njirina baddawa ate Gagamero giraba gitwale nti eri international nti Gagamero abantu abagirimu sibe bano no Gagamero be bantu abakeera ku makya ne nga balina point yaabwe gye bagenda okukoonako ne bavaayo Gagamero si buli kimu nti bakibuukira nga bolaba nti ensowera egenda ku bbi kati abafangoni buli kimu bakibuukira no Fangon tebabuukira buli kimu Fangon ate babuukira ekyo ekizze abafangoni anti buli kimu bakibuukira era bagambe uliriza Fangon babuukira ekintu ekizze gwe kyolumbye ku kikomera kyabwe oba kyolumbye ku mukama waabwe ompulya bulungi it's okay you can pass okiwulya bulungi kati tebamalaga kati kyenkugereza ku Gagamero ne ku Fangon nti Gagamero ne bwogirumba basirika lwansonga they are international bantu bakulu bagezi webale nnyo abafangoni obavumye nti sibagezi kati ate Fangon no si basiru kati bo Fangon bo bali ku muntu waabwe nga wala nti bolumba kabaka boyi buli omwe akulumba buli gwanga likulumba nti abanyankole bajja kuvuma abaganda bakuvumi oyawule ani yani kati ye Fangon ko alien mpulya bulungi kati ate Gagamero naye okimanyi nti nno byonnyonnyola bikuba Fangoni anti kati gwe musiru lwansonga era kyobola nkugambye tibannamawulire tugenda balondamu kati gwe odaivatinga omuntu agenda olaba vidiyo eno omulage nti Bobi Brown yalumbye Fangon ate era oyagala okutulamu akantu olage nti ate navumye Fangon ate abanamwe bagenda obukutulamu nze Bobi ati oliriza kati kaŋŋamba abaana ba Fangon baanamu aba Fangon omanyi kati waliwo akantu ke balese ku TikTok osobola okuba omuntu strike ku TikTok ogenda YouTube anakola story n'agiteeka ku YouTube aba Fangon ne bagitematema part 1 part 2 part 3 yonna nebeera ku TikTok ng'etrendize ne ku YouTube nga tofunye wadde eki anti kati ezo nsonga zaabwe nzo siri kakati abaana abo they should stop kakati tudde ku Dr. Kwefu mumwetondera obudde buno ye yeetonze ye yagambye yayogedde mazima tasobola kwetonda naffe tuwogera mazima tusobola kwetonda kati nze kyenkugambye ku kwefulukuta mugambi bw'abanga awandiika scripts ze oba bw'abeera nga ali ku interview bwe bamubuuza mu bannamawulire mwokesa wadde naye munnamawulire naye bw'ate bw'abeera mu interview nga bamubuuza aba muntu wa bulijjo asengejje nnyo ekigambo kyagenda okwogera nti bagenda kiraba era kigenda vaamu ki kambuuze alien tayogerwako ye ayogera kwani is a public figure anti alien ayogera kwani anti labayo bw'obeera public figure alien bw'oba omwogerako mwogereko biki byakoledde eggwanga
oba tomwogerako biri stupid simanya omuntu bw'atayogere ye kyalabanga ekintu bw'atawe endowooza ye ng'omuntu ate mwandibadde mu appreciating alien lwa nsonga by the what you see industry ebyaddala tuve ku byaki alien alaze abayimbi b'e Uganda nti omuyimbi alina okukola bwati era abayimbi bakyusaamu abayimbi bagenze baagala abantu lwa alien nze nagendako wa Spice Diana my brother kankuleko ekintu kino twali kushuya Spice Diana omwaka guli nali ne Spice Diana nga before show tenatuuka naye nga bali mu kuzimba stage bannamawulire bangi biki nangamba mukwano gwange ne Roja mukwano gwange nangamba no biki jangu nga shewedde jangu ewaka twogeremu era show yaggwa nako 2-3 nengende wa Spice my brother tosobola genda wa Spice Spice alondamu balina okuyita mu nju ne baba yagande jangu waliwo kamera yaba akulengera waliwo bukyali awuli awo bwambwa era akulengera eri n'amugamba awoyo tajja ne bagamba taliiyo yagenze naye ng'obudde bwogendemu kuba nze ndi artist z'obudde bwengenderamu mba mbumanyi nagenda saawa bwezi 6-5 mba mmanyi artist alina okuba nga akyali waka ate yampa appointment nembaga bannange yakoze eki yaŋŋamya enzigi naye wa Spice Diana wambwa mukwano gwe wano ng'omusanze ku show mu kkubo naye Ewakaawe my brother alabika yali taliiwo nayingira mu gate bakukkiriza oyingira mu gate uliriza baali baggulawo nga waliwo afuluma nenyingira nga mukuyingira waliwo ekiwalo ekyemubeerako tegamba mami majana ku Spice naŋŋamba yeebase naye nga atono fala ali ku gate yaŋŋambye takola ki taliiwo nemugamba ate bankali ŋŋambira ku Roja naŋŋamba ne Roja yeebase naŋŋamba kale ulira abasiru bano omwaka ogwedde ku show ye ayagamba mazima leka yali yeebase nembagamba kale kamuline nti atojja mulaba naye ngewa Spice yo nga yo kale fine security ye era wuwe naye nga alina okyusaamu nga simutera birabako maybe oba lwakuba lwetugendayo wabeerayo wabeerayo bipatepate nemumala gayingira mutyo naye njagala ogendeyo katikati 1000 protocol anti ng'omuyimbi yenna yeetaaga protocol wana abayimbi bemmanyi alabika omuwala teyamugamba kati nze nagendako babebekulu nga sirina appointment naye nembera bubezi waka uliriza agwago wali obeera waka yetewandigirese ng'ekizampo nkugamba nembera bubezi waka nengamba nenga ngende wa mukama wange nengende waka nenkonkona sikali nanengera nanyingira nensanga mamizuwe nga ali kukola ka breakfast ng'omukulu yeebase nangamba atuula agenda kujja ati wali waka nentulo ne bampa kacayi n'omugati n'ekinyeebwa kino ekinyeebwa kino kibakozaako bukozi manyi bibeere bw'omukulu lutuuse ku munyolo omuganda kayeesekere bibeere bw'omukulu nembirya naye n'avaayo nangamba Bobi kiki nemugamba amanyi tampita Bobi ampita Brown kwera erinnya lye talyagala Bobi Brown tampita Bobi Brown no bampita Brown eya Bobi mbutayagala dyogerako yaŋŋamba naye lwaki tokyusa linnya eryo nemugamba muzeeri lyakwata nangamba okay era mpita Brown nemugamba muzeeri bindeese bwe kino bwe kiti ABCD dadadada netumala onywa ekyayi nagenda n'anaaba n'ayambala nanga ajja tugende nentula mu ggaali ye netumalize tulina okumaliza anti wali waka ewa alien ŋŋendayo tebaŋŋaana kati ne ku Fangon ewa Mariaki nawo nnyingirawo teryaŋŋaana genda kuko neemagere ewa Kingisa teryaŋŋaana naye wa Spice Diana kyogamba Spice Diana ali waggulu w'ensi yonna mukyala ate abakyala obamanyi those stupid things kyogamba ye anti kati be abantu bagenda okufiirwa agulewo gate waleme kubeera waayingira nina kyali waffe ye waffe gye banzaala bamuyita Muguuda yeeyita Muguuda mugagga Muguuda taggulawo gate okugjako ng'afuluma tazika ku kyalo afuluma mu motoka ye tabooza ne bw'osobola busembeze ku gate ye mukwanda kiba ki ffe twakulaira ne gate ye tugiyitako buyisi Muguuda era abantu bana bakaviri bajja kiraba
naye Muguda yafiirwa mukazi we no maama we kuba yali abeera nnyo ne maama waako lwe lunaku lwe nasooka okulaba abantu abazira omufu abantu abazira obuugi abantu abazira okugenda oziika ne bamulekera abankyalo nga baagala kati kuliko n'omuntu nga ye tasobola kutaba kugundi ye mutamiivu naye Muguda bafumba esepiki y'obuugi esepiki y'akatogo ne bagulawo gate ne babeera nga ye na famire ye mu nnyumba n'omulambo n'ateekawo ne costa bbiri zaabwerere ezigenda omuzikirako maama we ne bazizira it's a record sikirabangako era Muguda ekyo ekintu kyamuwa ekyokuyiga ku kyalo okufaako ajja ku lumbe n'awaayo amabugo ne baba tagenze ziika tebamanya nti omukulu omugagga Muguda azze ku lumbe kati ekyo njireese kiwe spice line ekyokuyiga nti abantu wewe tewayingirikika guza lwaki abantu bali bangi bakatolobwamu nsonga wabeeranga free wayagala ogerwa katolobwamu ne mugenda ne munyumyamu n'akuwa ku magezi n'ovaayo n'akwokya nayo wavaayo basipezi katomulabye nga semulabye era okuva olusiddangayo ate era siriddayo tebamukubirako kasimu bakubira Looja mugabe wayindi waneeno mukyala yadda Looja namukubira essimu n'aŋŋamba tujja kulaba naye kati mwagazaaki mugambye okuva omwaka oguwedde gwe concert ya Spice Daniel yali omwezi ki oba January webale nnyo kati January nga show yewe wayitawo ennaku bbiri ne t-shirt ye njiri ne wake kubeera yajimpako olunaku sebo ne bannyabo ebigambo byebyo naye ku lwa Fangoni ne ku kitiibwa ky'abamawulire ne ku mbeera y'eggwanga Uganda badde nsaba oyimirire wano weetondere Kwefu bye mwamukoze ate sinze alien no nga bafutu bali era si yamuvumye wabula mmwe bafutu soja manya Bafangoni olabeko nga muvuma Bafangoni gundi njagala obeere fact ate obeere serious obali presenting ate njagala obeeremu amagezi oleme kubeera munnamawulire musiru obali presenting de kati obudde buno njagala obeere munnamawulire omugezi atalina kubeera nga musiru Kwefulukuta waba yasiriwadde teyasiriwadde obwongo bwe esensi ye negendako akabubi nayogera ku alien sirina mwetondera nigwe kati Kwefulukuta nze mwetondere ku kinza atamuvuma kulwaba Fangoni olugamba nno ku lwa Uganda linda bajja kukola press conference nga Fangoni Forest bamwetondere nga forest soldiers naye sinze ngaze kinoomu sirina buyinza obwo abalina obuyinza abakulira zi Fangoni soldiers foot soldiers Fangoni gye bali naye sinze naye nga kye mwakoze kifu nkugambye kye bakoze kirungi ku nsonga zaabwe bo nga bo gumya Dr. Kwefu mugumye ku kyati temuli wamu naye muyimbi oba wabyabufuzi nti yeesimbyewo munnamawulire omwetaaga era mwetaaga kuba Kwefulukuta muganye yali ampadeko ku platform kati ku lwekyo kyokka ekyo mugambe Dr. Kwefu tuli wamu Dr. Kwefulukuta jasinze wama kye nkugamba sigenda kugumya neneegozadde akukubira engoma n'ozina okaddeyo obwongo bukuze esebe ebikyamugenda biwakanya Dr. Kwefu tanakaddiwa muto ng'omanya yina emyaka emeka tasukka kyemmanyi ekirene ennyo ne bwabeera kale akuze nnyo tasukka myaka 4 kati kankobuuza ekibuuzo kakati kitegeeza akyali muvubuka nina emyaka emeka simanyi gy'olina kati nze ndi wa 95 nga 2 ogw'omukaaga nina emyaka 38 naye ng'ate nkuze empulira Kwefulukuta kati nkugambye nedda sebo mukoze olira Kwefulukuta ulimu abantu kati Kwefulukuta obalaba be basajja abaagiranga balabiranga enfudu z'emmengo nga baziwa emmere enfudu z'emmengo zimanyi anti gwewakana oyagadde kumanya mazima Kwefulukuta ekitone ennyo bw'aba ali mu myaka ekitone ennyo ali myaka 5 eggwanga Uganda kuba Kwefulukuta yawandikirako
badokita boss omuzanyi gundi nga bali mu ng'omuzanyo ogwo baguyita bibaawo baguyitanga batya. That's life mwattu. Kwefulukuta yabawandikirako ku muzanyo ogwo mu ebyo ebizanyo bya That's life mwattu. Kati gwe manyi myaka yali 98. Tojja kuvola ssebo Dr. Anti osemo nkubuulira facts. Kwefulukuta yali mukwano gwa Diiki. Kati gulaba Diiki tomumanyi gwe oli mwana muto. Diiki be basajja abatandika okuzannya bibaawo. That's life mwattu gye tuyita Ebonies. Diiki, Nakawunde, Viki ne Bosa. Ne Nakatinda. Sima ba Nakatinda. Kati oyo Kwefulukuta yali mukwano gwa Diiki ng'era muwandiisi mu bibaawo. Kwefulukuta yabeerako ku TV gye bayita TV Africa. Ogimanyi? TV Africa ogimanyi? Sigimanyi. Kati tewagirabako yabeeranga akazanyo balinde bakayita Sunset Beach. Nga Kwefulukuta be babeera oba ye production oba mu direction bikoze bitya. Ebigambo ebyo byogera obirinako obukakafu. Senga bakuteeka mu mbuga z'amateeka ojja biyimiriraako. Muvumye oba nkubuulira story. Anti olimba. Ate kibi okulimba. Nkubuulira myaka gy'alina. Nkubuulira ku bintu bibaddewo ayinza obba yabikola muto nga yali bugezi. Kati kyogera mu mbuga z'amateeka bakuteeka mu mbuga z'amateeka nti omuntu yakuvumye n'akuvoola. Anti kati era oli mu kumuvoola. Tosobola gamba muntu nti nno y'omu kubalabirira enfudu z'emmengo nga naawe okimanyi si kituufu. Alina emyaka emeka? Anti gambye bw'aba mukulu simumanyi akola mmengo. Kati oli musiru. Gw'olina obukakafu nti teyawaako ku nfudu z'emmengo mmere. Nebwemba sirina bukakafu nti yawaako yaziwa akolawa. Manyi eyo kati kankubulireko leediyo eyo ng'oggyeko TV yaabo. Leediyo gye bayita CBS. Tewa muntu mulimu nga toli mu myaka 4 nakudda waggulu. Ekyo nkikubuulira. Kati ate oyongedde okulimba. Anti nkubuulidde amazima. Ani aliyo omuto? PCD yani muto. Anti kati ayinza obba agidde mu generation nti ebintu bigenze bikyuka bya social media nti social media zino zitandise okuleeta abantu abagezi. Musajja wange asoma amawulire. Joshua Musayasizi nsuubi. Anti wuliriza. CBS ng'oggyeko Simba, Capital, KFM. CBS ye radio etawanga muntu mulimu ku radio yaabwe nga tolina myaka 4 nakudda waggulu. Hayo kyo byakyuka. Anti byakyuka ati Kwefulukuta zeemu 12. Yagenda yoddi. Kwefulukuta yagendako mu 99. Ne baba agenzeko mu 12. Kuva kati TV etandise okuleeta abaana abato mu 2020, 2024, 2023, 2022, 2020. 2019. That is tutandika okuleeta generation ento enokuza enokubeeza wate CBS nga bana abakulu ba abemu kibi bavuddewo ba Andrew Beno mu kibuga kusima baani oba kitegeera naye kati Kwefulukuta ebbanga lyagendera ku radio CBS boy nga oba tolina myaka ena ngenda olina okuleeta CV yo noleeta z'endagamuntu zo bw'oba oli wa 99 please just go nga interview esooka. Ngaki kyogenda okwogera ku CBS? Yes, okay. So, ngaki kyogenda okwogera ku CBS ekirina kuba CBS yali yabwebwa amagezi. Kati osazeewo olimba abantu ng'ensi eraba. Nedda oyagadde kumanya myaka gya Kwefulukuta nti mukulu. Jakira Kwefu muto. Omulaba n'omulaba face. Kale tukiveeko ekyo. Muto. Bantu abulire concert tuve wano. 11 Ogwokutaano. Next week on Saturday. Best of Bobi Gona Niro. Tulikole farm and Nasan. All comedians, musicians, batuwerekeddeko mujje mutuwagire. Fangon Soldiers, CEO Alien Skin. Mujje tubeereyo. Silent Majority, Gagamel President, Ebya, my brother, my papa,
nkusaba naawe ekintu okyongeremu kyongeremu ekirungo ngenda balumbalumba awo mu magezi naye nga kyemba mumanya alien nga ye alien Murwana Patrick talumbibwa my brother oli kirala yaman mbagala nnyo musigale ku kacumbali media naye nga n'ekirala tubagamba nti gwe nawe n'omwana ali eyo nga wandiyagadde ogenda okuba ekyeyo nga tolina kugenda mu companies zigenda kuleetera bya kisiro bituuke mu company atuuke eyo nga tolina nnyumba gy'ogendamu tolina mulimu muganda wange jangu wekwate ku Skypins tours and travel kuba omukulu wa Skypins yakutwala n'akutuusa omala funa mulimu n'alyoka akomawo Skypins tours and travel basinkana Bukoto basangibwa Bukoto Ntinda kwa Luna Mall Ntinda kwa Luna Mall manye nti sibitegeera nti Ntinda kwa Luna Mall ate mutambula emisaya mutambula kiro kati bizibu munabiraba mutya kati gwe jangu ku level ki level esembayo level 3 yeah jangu level 3 Skypins tours and travel banaye okyusa obulamu bwo batwala abakuumi batwala abakadaama batwala abakola mu restaurants batwala abalongoosa nammwe bwe muva mu kivulu babatambuza ne mulambula n'ogendako mu ddungu n'oliraba anti ngaye Skypins tannatusuubiza ekyo sijja kyeteekako anti kati akasente ke mufunye tajja batwalira bwereere akasente ke mufunye mu show mukaleete nawe abadde ku shows nze njawulo ng'oli muyimbi oli comedian ng'ofunye kasente ko oyagala mulamu kubeera mu zihoteeri ez'ebbeeyi ubeera kulaba ku bikyalo ebyakabi weekwate ku Skypins tours and travel nze Bobi Brown na Nilo tubagala nnyo tusinkane ennaku z'omwezi nga 11 Ogwokutaano Ole Farm e Nansana